guno simuyaga byabadde birowoozo y'abantu n'okumanya kw'abantu kituufu nnyo simuyaga bwe gubeera omuyaga guyitawo buyisi ne gugenda ne bigwa kye bategeeza mbalayira guno simuyaga birowoozo by'abantu kumanya kw'abantu nga kwotadde n'obunyiivu n'okubonaabona bwe bazze nga babeeramu so guno simuyaga n'akatono ekyokubiri ekirimu egumba abantu banupumuulira abantu engeri gye babakolako analysis n'okusingira ddala mwe abafunye kaadi za nuupu ne muwangula muli bangi timulyamu olukwe pulinsipo waffe Kyagulanyi kiki ekyentegeeza bwe munaaba nga temukoledde bantu ekyabalonzesa nga beetamiddwa bali tebalina kye babakolera kataate gwe nawe obeerawo nga tolina kyokola banaakukomyawo babadde ku TV emu eggulo ne bamubuuza nti Kyagulanyi mumusibidde waka mumusibidde mumuprotectinga kwani minisita kimwewuunya ye obwato bwe boogera baminisita ziba angu nga tumukuuma veeriye we are protecting him against himself. How? Bwato bwayogedde be bantu abatufuga ekyo kintu baali kipanze mu ngeri y'amagezi abantu ne batakimanya naye we yabadde ayimirira nga ku kkubo emabega nga waliyo tenti nga kikutegeeza bazizimbye dda babategeeza nti omukulembeze ayagala kujja naye tubeerewo aleme kujja kujaguza nga tikuli baana singa banate bajabuza emisinde yes omukulembeze yenna bwe baalitegedde nti ajja baali badde bajja nga bonna obalaba ku luguudo naye bano obadde olaba entuumu ng'eri wali nga tentisi ziwali nga kikutegeeza tozi priplan in fact n'abantu abamu abalowooza nti bakadde ba NRM ate be bavuddeyo okutubulira ekyabaddewo ayagala kutandika kugamba nti abavubuka bali naye yakyogedde ssebo ne tutya nti abavubuka bawaddeyo ate singa bakuwadde mu Buganda wali wadde towangu naye ekikulaga nti ne Mr. Museveni kati atandise kutya nakitegeera nti abantu batono mu Central Region olaba yaze n'ayagala akole laale ku City Square n'atagenda Kololo wonna bwe yavudde ababadde bamupangidde bali ku kkubo babadde tebalina masiki tebalina mazzi ag'okunaaba tebalina sanitizer bonna kati tubabuuza akalulu bwe kamaze kugwamu covid yadduse ye temukwata kakati ebyo bye tubadde tubagamba banange tugamba nti eno si covid wabula byabufuzi ojogerako political covid nabagambako nti tulina covid 3 abakati abantu bangi bategeera ekyenjogera bamaze da kutegeera in fact nga tumaze kulonda enkeera yawo roadblock season ezaaliwo mu ggwanga bazijjawo ezaali zitangira abantu nti tibagenda mu ggungana kubanga waliyo covid nga kikutegeeza nti covid bwe twamaze yadduse tetulina kati covid bannaffe abato aba the Flash Lecture mu Uganda tweyanziza mwebale okwefumira ku mukutu gwaffe mwebale kutwagala mwebale okubeera wamu naffe mu buli mbeera yonna yonna ate mbeebaza mwebale kwagala mu kubya Lugaba abankwadde mu kubya Lugaba bannange nga bwe twabategeezaako nti okuyita kumusumbwa tumusumba buli kiseera butera omwagalira naye ate omugongo manyi waliwo obulwadde obukwata nga tomanyi gye buvudde so omugongo tegunaba kutereera bulungi abalina amasimu ge mujja mu contactinga obulwadde butabuseemukko bwenjo kiyita bwenti kuba ne olwaleero gubadde mukisa chance gyatuwadde ffe okubeera wamu naye olunaku olwaleero so mikwano gyaffe mwena mwebale tukyali mu post politics analysis biki ebiri mu kwendayinda mu ggwanga mu kaseera kano naddala okulaba nga Kyagulanyi Ssentamu akyali mu preventive
arrest oba house arrest oba tungata okushigamba na Uganda ennaku zino kofe ntugamba katugenda tubuze ko mupira Lugaba ngaba tuyingidde mu weekend atwekoze update kiki kye tusuubira kiki kigenda okuddawo ye nati mwamwadde erinnya ye jjajja wano y'omu ku ba analyst ba Uganda ennaku zino tulina so mwebale nnyo okutwetanira musigale nga mutwekuumiddeko naye temwerabira nti Uganda tukyali mu struggle kuya Lugaba Sebo mukamya bala kwadde obulamu n'okukuuma ng'okyali mulamu lamusiza abalami baffe ba flashlight mwebale nnyo okwekumira ku makutu kuno mbalaba n'abamu bwetwabawo esimu zaffe esimu zange bankubirako tunyumyamu yesu mugongo guzemu negutabuka ne medication kyakiriko era okunsanga awaka olwaleero naade saagala kuva waka ebiragiro bya dokita kati bimenye so sijja kutuula nnyo mwongere okunsabira naye wiiki ejja nja kugenda ku tests ziri next weekend nampadde appointment next weekend bakebere barabe kimu buli discs bagamba tiziyinza kubaza zakyusengu zari dislocated so bajja kukebera barabe tests ezo zengenda kukati 3 naye nja kwava bankusuja kumalako is expensive ekyobulwadde bwekibeera olinaku okwerwanako nokkiriza embeera so abalabi baffe ekisooka principal waffe honorable Robert Kyagulanyi era president gwe twalonda akyali musibe kujjako nti abaroyazi baffe nga bwe nabagamba luli bagenze mu kooti era judgment ya kumande naye abaroyazi baffe bwe bagenze mu kooti waliwo ekintu kyenjagala kulabula abantu n'okusingira ddala ba agents mwena mu ggwanga tubeere basaale baroyazi baffe bwe bagenze mu kooti some people saagala bayita state agents kubanga munange ebya Uganda bizibu bakugwira ekye bakukola niweewuunya okuba bano basirikale basi basirikale so kinzibuwalira kugamba nti state agents naye kambayite state operatives oba ekyo kino nkyogera kubanga waliwo omwana gwe naalabye yagenze Busoga collectinga DR forms yabadde ensobi nga bwe nabagamba DR forms zino kyali badde omuntu yenna nabagamba nti oba ogifunye sala magezi okikole mu photocopy era nali mbagambye obuntu ti buli muntu tatambula yekka katono namulabye abadde azicollectinga newabeera wa mutwiki nga namukubira essimu nga yeeyita mukwano gwe bamuvumbagira bamukuba DR forms zino basitwala zebusoga yes sam so ekyo yabadde ensobi ogenda otya ku collectinga DR forms zebusoga ng'oli yekka oli mu motoka tulinayo abantu bangi osobola kukozesa ne bwaba asoma ne basaaliyo asobola kuzicollectinga ndowooza tandise kulaba panic nabagamba ko mu 2016 bayita Honorable Mawambabazi bwe yagenda okuwaaba bakimanya nti nga enkeera agenda mu kooti baroyazi be bonna ne babalumba bonna obujulizi bwonna ne bamutwala so ekyo mulina kukyegendereza kimanyi DR forms nyingi mu ggwanga ate nga bamaze okukizuula Honorable Kyagulanyi Busoga yagiwangula ku bitundu 75 abadde okimanyi Busoga East yamuwa si Busoga East Busoga agiyite
sub-region Kyagulanyi yagiwangulira ku bitundu 75 so eyo panic olaba bwe batandise kugenda mu kooti bali bategedde nti bano bandireeta obujulizi so mubeere basaale bajja kubavumbagira basitwale sinakindi babatuuse kubona kubanga oyo n'alabye bamukubye katono bamutte then ekirala n'alabye bakkirizaako baroyazi baffe bagenziwe ne bamulaba n'olwaleero waliwo be n'alabye nga baagala kumutwalira emmere baroyazi babakkiriza ne batwalayo ne babatwalirayo emmere naki n'abolwaleero bwabamu babukubiddwa kandi babakwata amataayi nga tebabakkiriza kugendayo so tubeere basaale mu kintu ekyo omusango ne keesi bwe gutandika tuleme okugamba nti ate ez'ekindi kubanga he who alleges must prove olwabye burden of proof ebeera kubo so ndowooza ekyo mukitegedde ba agency wonna we muli bire begendereza tu musobola kusera amagezi oyinza kukwata oba emotoka mu ngeri ya kimpowooze mpolampola privately osobola kukwata ne taxi n'ogenda oba kamungi oba baasi mugenda ng'abantu nga nobwe kyetaagisa bw'olaba nti wano wabi kwata kati ogende ku wantu wosobola okuzituusa nga toli intercepted so ekyo nkimaze mubeere begendereza now obubaka buli obwakyagulanye obwe nabawa nga ayagala mulonde nabiira n'abantu banu bonna ekisooka mbeebaza omulanga baguwuliriza bulungi nnyo kubanga mu Kampala ku bakansalazi abagenda ku LC5 abagenda kutuula ne road mayor bakansala balina kubeera 44 nupu yawanguddeko 41 okiwulira out of 44 nupu yawanguddeko 41 in Kampala. That is 98%. Yes. Nakitegeddeko babiri ba FDC obumu ende tubaki naye nga mbeebaza nnyo mwawuliriza omulango gwawe then ku bwa road mayor awo mwakozemu engeri yammwe nawe twagitegedde mwakozemu mu ngeri yammwe naye nammwe mulina ebirowoozo ebyammwe okubanga bwe tuba tumaze kulonda pulezidenti abantu bangi baagala nnyo okwerowooleza nti ku luno ku kifo kino nja kulonda gundi ye muntu wange ekyo nze kiraba kintu kitono nnyo mwakoze choice yammwe eya pulezidenti nimugireka kubanga nupu omukyalo oyo yajeyo emitwalo nga 65 ate mukulaba okwange lye ddoboozi lyakyagulanye n'omutwalo teyandikubeezeza yes muyinza kugamba nti candidate wa nupu oyo alina issues naye as time goes by candidate waffe bwanaaba avudde mu incarceration gyalimu ajja kubanyonyola mutegeere lwaki yabadde ayagala ekirala nze nga bwe ndaba omukulu Lukwago nze namuwa emyaka 5 gino oluvannyuma lw'emyaka 5 gino buli muntu yenna ajja kutegeera ebyo twogera manyi omuntu Kyagulanyi tasobola kuba engeri gyaze nga abonaabona nga bamubonyaabona gwe n'ogamba nti oli mu struggle naye n'osirika ate ng'olina eddoboozi nga bwe bwamukubanga bwe baamutwalanga ne basiba naye nga road mayor togiyo eddoboozi lyo n'ogamba nti kino kikyamu abantu bangi bakwekengera
kituufu olaba n'abantu bangi bekengera na bbiira so engeri gibekengera na bbiira naawe waliwo abakwekengera kati ekyo bwe kigenda mu maaso ojja kusanga nga kifuuse kya mutawaana. Ekyokusatu abantu njagala mutegeere bwaki pulinsipo waffe takwatagana n'oyo gumulonze. Ekyo kintu kikulu nnyo. Bw'oba omuntu omuwadde obuyinza manye abantu abamu tebamanyi kya buli bw'okwata akalubu ke n'okawa gundi kiba kitegeeza nti obuyinza bw'ebyobufuzi obumuwadde emyaka 5 so mu byobufuzi yaba akutegeerera oba okute emyaka 5 ng'ogimuwadde obuyinza bw'ebyobufuzi yaba akutegeerera ng'akwogerera. Sigamba nti entegeera yabagi naye ajja kubanga ayogera on your behalf abakora on your behalf buli kimu. So ebiseera ebisinga tugera kuwuliriza komanda waffe bwe tubeera mu lutalo. Buli musirikale yenna bw'abeera mu lutalo n'atawuliriza komanda olutalo lubalema bayinza kubata ne babamalawo. So okuwuliriza komanda ekyagamba kikulu nnyo. Why komanda abamaze kusoma environment abamaze kuraba nti bano bwe tubakubisa ebikompora tubaziyiza okututuukako bwe bwakugamba nti kuba ekikompora n'ogaana abaliko abasirikale kino mukimanyi embooko zikulya naye ffe mu byobufuzi munange freedom of speech, freedom of association oluusi ekanywa wansi abantu beesaliramu kituufu nnyo. naye nze kusinzira nga bwemanyi principal waffe alina issues ne road mayor naliko era bwebanga tibasitudde wamu ne bateesa ne bazisettolinga ziyinza kuranda mu biseera by'omu maaso nemutandika kwejjusa. Lwaki singa twawa omukazi waffe oli lwaki twawa omukazi oli era nze omukazi oyo nze simuzanyisa nabbiira yes bw'aba nga akyasigala ng'ali loyo ng'awuliriza bakama ababano bateekwa kuba bamugya we yali ne bamutereeza abantu tebanaba kukimatira naye nze mukulaba okwange bamugya we yali ne bamutereeza katawaali abantu tebanaba kutegeerawo. So as time goes by ndowooza mujja kutegeerawo naye otherwise banuupu kebe Mukono kebe Kampala kebe Wakiso kebe Masaka kebe Jinja nayo basoose kwagala okubuzaabuza kasoro yamaze dda kulangirirwa owanuupu lubadde lutalo. Ekyo kyekikulaga olutalo lwe tulimu ba LC5 bangi mu Central Region ndaba bonna bajja nga banuupu n'abakansalas. Ekyo kintu kikulu nnyo kubanga pulezidenti waffe twagala afune abantu abanaakolanga nabo kiba kikulu nnyo. So ekirala kyenjagala kubagamba abantu bangi bambuuza nti byalugaba kiki ekiddako naye naawe mukiraba ombuuliza ku simu nsobola kuddamu ki naye nze kyembagamba mubeere bagumiikiriza tutandise na legal bedro tukyagirimu katulabe ku mande ekibanaasalawo banaamala kukisalawo awo we tujja kufuna ekiddako. Wabula n'alabye abantu bangi n'alabye omukyalo omu Lieutenant General omu nga bambi bamutadde mu studio nga bwe bakuteeka mu studio olina kubeera informed buli bwe bakubuuza bw'oba tokimanyi ogamba oti nja kunyonyereza naye ng'agamba nti n'obwabeera awaka balooyazi be bayinza kugenda ne bawaaba nga tamanyi constitution. Esirisita geno weetadde mu byobufuzi naye tomanyi na constitution gy'okuuma mu mateeka ga Uganda tosobola kuwaaba nga presidential candidate si yasayininze yakuragidde mu buwandiike
yalina kusayininga abaroya tebasobola kugamba nti tuwaabye on his behalf oba on her behalf ekyo abadde takimanyi ndowooza kati bwe njogedde kati ajja kukimanya tagenda kuddamu ku nsobe eyo era babuziza minisita omu n'asesa engeri gye yazeemu babadde ku TV emu eggulo ne bamubuuza nti Kyagulanyi mumusibidde waka mumusibidde mumuprotectinga kwani minisita kimwewuunya ye obwato bwe boogera baminisita aziba nangu nga tumukuuma kuva eriye we are protecting him against himself. How? Bwato bwayogedde be bantu abatufuga kyova olaba Kyagulanyi yakoze ekintu kyamaanyi nnyo okukora reshafu eri Mr. Museveni nga tanagikola ye Kyagulanyi yabadde yakoze dda reshafu agamba nti bantu tibasaanidde mugende nokitegere kyentegeeza ye yabadde yakoze dda reshafu in advance bali nga bamaze okubasola so ekyengezaako okugamba nti tubeere begendereza tubeere basaale muwulirize nga political programs mujja kufunamu oluusi lwokwo ekirala abantu betubadde tuwakana nabo mu byobufuzi batandise kwewaako obujulizi oba bwakuba bapapye barabye baroyazi baffe nti omusango basobola kugusinga n'arabye ekiri busoga region Kyagulanyi gye yawangulidde ku 75%. Omu yabadde Migireko former minister ndowooza mumanyi omulala minisita omunamuganza weewaawo oluusi namuzira mu studio njayogera tibitegeereka nifuluma then omulala sipiika nga bonna bagamba kimu nti ekyatukubiza era obuwagizi bwaffe okukendeera nnyo kivudde ku bintu bino nga batandise biri bye nagambanga batandise okwekuba si kwekuba batandise kwewaako obujulizi itizi tuba tukubye because of ABC and ABC ekisooka obwavu obufumbekedde mu busoga ekyokubiri engeri gye bakutemu ebikajo gavumenti engeri gyekikutemu omu yateekako price ekyokusatu nti okulwanagana okuli mu busoga ku bantu abawagulu ab'ebitiibwa abawagulu baminisita otandiko ne sipiika bonna balwanagana oba balwanira ki nti kyekireetedde NRM obuwagizi bwayo okukka ku kyebikaado oba ebikajo bw'obirima mu kamuli tosobola kubitunda mu gi bw'obirima mu gi tosobola kubitunda mu kamuli bw'obirima bobaga mu disitulikiti emwe bitundibwa nga kikulaga bakola endagaano nabana ab'amaanyi bano abalina factories ez'amaanyi nga baagala babigulire eyo bo be baba babigula gwe tolina buyinza kutwala n'obitunda eri era nababuuzako olumu nti ewaffe olima amajaani osobola kulima amajaani ekabale n'ogenda n'ogatunda ekanuunga naye omusoga bwakiye ebikajo bye tabirima jinja nabitunde mu kamuli ye mbuuza ffe ente zaffe nga tuzireeta netuzigye waffe netuzitunda mu Kampala babanyigiriza dde kakati ebyo bw'oteekako n'ennyanja gye mwatwala nemubakuba bamu ne bafa bonna ne bavuwala ebyo bonna kati bye baleeta nakibagambako wakyogera ebyo bye nabagamba nti temusobola kuwangula Kyagulanyi ate bw'olaba nga tusengudde kati Central Region yaganye nekuba Museveni waggulu ku 70+ n'ekitundu kya Busoga kiikyo kisengudde abasoga be bookusatu mu Uganda okubeera bangi sensasi gye twakafuna esembyeyo Abaganda be basinga obungi Abanyankole be baddako Abasoga be bookusatu Abashiga be bookuna kati sofa gwa amawanga galina abantu bangi ana gakuvuddemu 2 gamaze dda kukuvaamu naye 2 ago gakuvuddemu erisinga okubeera n'abantu bangi ye Buganda yesoose okuvaamu kati yo Busoga eze
orabe kye kutegeeza ekirala kye njagala kutegeeza abannayuganda omulaba nti Kyagulanyi awangulidde Busoga ku bitundu 5 ku 10 naye talinayo mubaka yadde n'omu okiraba talinayo mubaka neera as a president akuwanguliddeyo ekyo kye nabagamba nti engeri gy'abantu baffe gye balondamu mulina kukyegendereza tosobola kugamba nti Kyagulanyi Busoga kiwangudde ate nga talinayo mubaka nakibagamba mu Arua nti Kyagulanyi asobola okuwangula mu Arua yadde yawagira wa NRM kiraba so kikyo kyeraze mu Busoga mulidde mukumpakanya kyeraze bweraze obabulidde ekituufu ebitundu 5 ku 10 naye talinayo mubaka wano ekyo kyekikulaga ng'abantu abamu balonda ababaka kuwaggulu ku pulezidenti nga balonda ate omuntu omulala ekyabadde Busoga now President Museveni yavudde eruweru wa Kiturajo najja ngaze ng'ayagala kujaguza obuwanguzi bwe mu central nasese banange kambabuulire abaganda balina olugero olugamba nti omukalukalu tajja busira kyewuunyisa yakoze obukalukalu President Museveni we yaze okujaguliza we yasinze okujaguliza ate we wabadde ajja obululu 10 20 2 oba 3 nga Kyagulanyi yali mu 10 waze okujaguliza wabula mu kujaguza okwo kyabadde kipange nga bamunyonyereza abantu bano abantu tebamanyi nakukweka singa President Museveni akyali n'abantu abagezi ekyo kintu baali kipanze mu ngeri y'amagezi abantu ne batakimanya naye we yabadde ayimirira nga ku kkubo emabega nga waliyo tenti nga kikutegeeza bazizimbye dda babategeeza nti omukulembeze ayagala kujja naye tubeerewo alemwe kujja kujaguza nga tikuli bantu singa bano ate bajabuza emisinde yes omukulembeze yenna bwe baalitegedde nti ajja baali badde bajja nga bonna obalaba ku luguudo naye bano officials obadde olaba entuumu ng'eri wali nga tentisi ziwali nga kikutegeeza tozi pre-planning in fact n'abantu abamu abalowooza nti bakadde ba NRM ate be bavuddeyo okutubulira ekyabaddewo President Museveni abantu babadde yeesiga mu Buganda bafulufiga bajobaani bavuddeyo ne bakaayana babuchaman tusobola tutya okunyonya akalulu naye ne mukola embaga ey'okwaniriza omukulembeze waffe amaze kuwangula nga temututegeezeza kati wulira nange naseseemu awo kakati wulira fulufiga ne bano mumanye kino fulufiga bano bani bebekulu mumanye kino mwe n'obwa house girl oba bwa house boy bwenkiteeka waka timubutuusiza omanyi nti house girl oba house boy wakabeera muntu mukulu nanga house boy oba house girl oluusi yafumba n'emmere awaka in fact fe abasajja bakulu oba olina meigi yenna ofuba nnyo okumutwala ng'omwana wawaka kubanga bw'omuyisa obubi asobola kubamalawo mwenna so aba muntu mukulu waka bafulufiga bajolani n'obwa house boy n'obwa house girl wakati muliiwo n'omuluja timweramu kikisoboka kakube kutyaba enku nga bali bafumba tebasobola kubatuma kutyaba enku mumanye nti babakozesa bukozesa nga bwe mwogera fulufiga yagambye nti aba basajja bamutawaana kirabika batukozesa bukozesa nga abantu babadde bagamba nti bakozesa bukozesa abantu ne babasuula naffe batukozesa bukozesa tuteekeo press conference naffe bakusudde oliki which value do you have olina value ki mu NRM abantu abamu ekyo kye batamanyi imwe bantu mwekamba boli imwe mulowooza bwakituguma nituva awali esente ziringa nga ki naye nitudduka nitubeera watali yadde n'ekikumi tukuma integrity yaffe nze sikyali mu level y'okungula
wewo efforts zibeerawo sisobola kufuuka ekimpenempene kubanga nkimanyi kati bwenzira yowa President Museveni kino mukiwuliriza ninzira yowa President Museveni ate nfuuka kimpenempene mu byobufuzi kituufu nnyo era nabagambanga nti abaali bankubira amasimu bwe bamwagala kumpa omulimu mugumpi nti omanyi omulimu gwe nabagamba gwe nsobola kubakolera okusirika ebagukwera okola kubanga sisobola kuddamu ninjogera mu banamawulire mu TV zonna radio wentambula nkoma kubanga nina family ndina obulamu sisobola kubeerawo nimbeerawo nga nswala ate NRM nayo tesobola yinza kukisobola nti nsirike kata wumba nkukoledde ki kubanga mulimu mumanyi nti nsobola kunyonyola abantu abawagizi nimbanyonyola bulungi ekyo mukimanyi gwe mulimu mbadde nibakolera ate bwe mungula ninsirika mbamba yambaki weewawo waliwo bangi abasirise ensi yaffe ng'efa naye nga bafuna billions of money gyebali so ekyengezako okugamba nti abantu tubeere beegendereza okusingira ddala bannabyabufuzi ate kambabulire kino abantu bali mu Central Region eno gavumenti ejooza abantu bangi naye bwetuuse ku bantu b'omu Central Region eno neebajooga okukamala nebakozesa ebintu ebitakoleka nebafuuka nga biki kati raba mayinja raba bebekulu raba furufiga raba abo owaffe tewaliyo bantu bwe batyo lwaki bo tebabakozesa bwe batyo so oluusi munange bw'oyagala ku ssente jjukira olina family olina ekikakyo olina tribe abamu ebimu ebyo timubirowoozaako abeewamwe tibalowooza nti ogenda kuswaza n'abeewamwe so ebintu ebyo President Museveni oyo naye atandise kutuwa obujulizi ayagala kutandika kugamba nti abavubuka bali naye yakyogedde ssebo ne tutya nti abavubuka bawaddeyo ate singa bakuwadde mu Buganda wali wadde towangu kubanga be basinze okulonda ate be bangi resources zonna eziri manufactured besaagala kubigendamu katulinde kooti naye ekikulaga nti ne Mr. Museveni kati atandise kutya nakitegeera nti abantu batono mu Central Region olaba yaze n'ayagala akole laale ku City Square n'atagenda Kololo City Square eyo gy'olaba eri n'ogo zone area eyo City Square teri munabyabufuzi akkirizibwamu kubanga bagikola nti eyo Central Business District abanabyabufuzi mugyamuke teri akoleramu campaign mujja kutawaanya abantu bizinesi z'abantu mugenda kuzoonoona in fact nekiwabadde beekwasa kaabe mukyalo wa President Museveni yali ayagala kukolawo olukungaana poliisi nemugaana kyebabadde bakozesa naye ate yazinateeka mukyalo wa President twamugaana gwana ajja waawo ate mwana watunga eyo square ye Constitutional Square mu nsembera Constitutional Square abantu bwe baali badde abalagana obutali mu matuvu bwabwe awo wenyini ne President Museveni wonawe yayiseeyo yaze pate ye oba okujaguzaako n'akumalira ku City Square ndowooza yali waggulu w'amateeka kubanga fountain of honor yayinza kuba ali waggulu w'amateeka naye ebyo byonna ebyo banyonyola nti abantu bano batandise kwewako obujulizi bye twali twogera byonna bitandise kutuukirira ekirala ekiri ekyomutawaana nabagamba nti President Museveni takyalina amuwabula yekolera ebintu ebibye wonna bwe yavudde ababadde bamupangidde bali ku kkubo babadde tebalina masiki tebalina mazzi ag'okunaaba tebalina sanitizer bonna kati tubabuuza akalulu bwe kamaze kugwamu covid yadduse ye temukwata kakati ebyo bye tubadde tubagamba banange tugamba nti
enu si covid wabula byabufuzi ojogerako political covid nabagambako nti tulina covid 3 abakati abantu bangi bategeera ekyenjogera bamaze da kutegeera in fact nga tumaze kuronda enkeera yawo roadblock season ezaaliwo mu ggwanga bazijjawo ezaali zitangira abantu nti tibagenda mu kungana kubanga waliyo covid nga kikutegeeza nti covid bwe twamaze yadduse tulina kati covid nanti Uganda zaabu so ebyo byongezako okubagamba nti abantu tubeere begendereza mutuwulirize nga bye twogera tuba tubimanyi katono nnyo ku kintu ky'obusosoze bwe naamaze kubawuutula amasimu ge naafunye nga bagamba nti ne musajja gw'otutta kubanga nze mbabwa ekintu buli muntu ekyalaba nibagamba nti omuntu yenna agamba nti ekitundu kya Buganda oba Baganda basosola oba olowoozeza mpola to be polite kangikozesa ekigambo ekyo oba olowoozeza mpola omuntu omu abadde atambuza ekintu ekyo ayitibwa Sempija abadde minisita gwe bakubye era yagambye nti batandise kukubira akalulu ku mawanga kati Sempija nkubuuza ababadde bakuwa akalulu baani era bakakumye kati baani kubanga eyakuwangudde erinnya lye ye Katabaazi obula ekyembagamba enkuba gyenkubamu abasajja bano n'abakyala ndowooza bamatira bumatizi Sempija Muganda eyakuwangudde Katabaazi bagendedde ku mawanga ki okujjayo ate nga tokujiddeeyo eri bakujiddeeyo wano kyenva mbagamba nti Abaganda tebasosola bo baaniriza Sempija ababadde bakuwa akalulu baafudde bakyaliwo kati ate bakyuse ne bagenda ku Katabaazi yewa kati tugende mu kitundu ekyo bakatabazi be baliyoboka ye bwe banga baliyoboka bwakiba luli babadde bakuwa ekyo kintu kyangu nnyo wali badde n'okusirika osirika ekyo kintu kyangu wabadde osirika busirisi so ekyo ndowooza bagenda kukakana bukakanya basale pressure ku LC5s abantu ba Nuupu mwenna mu ggwanga neebanga n'okusingira ddala Yesu Mulanga gwe nabakubira nga Mukama waffe ali mu nkomyo n'abagamba nti mulonde Nuupu Mukono Masaka wa mukwano gwange Bakaluba Mukasa yali wa NRM nabeeranga naye nge nabeeranga nali chairman w'ekibiina kya Movement Media Mobilizers Forum omu bantu abamu abateranga okutufandinga kubanga twali bannakyewa ye Bakaluba Mukasa Reverend Peter Bakaluba Mukasa ng'ali MP mu kiseera ekyo Mukono oba Mukono South yali Mukono South kakati Muyanja n'akitwara ekifo ekyo Muyanja bamukubye omuwagizi wa Kyagulanyi naye nga alina kadi ya DP eyamukubye Mukono yonna Nuupu yagitutte kujja kw'ekifo ekyo naye nga wa DP naye nga awagira Kyagulanyi Bakaluba Mukasa yayisimbye ku LC5 yayeze mwezi ali ku kadi ya Nuupu yes abo be bantu abali bakuwagira Mr. President naye ne baraba ekyobaraza nga tebategeerayo kati Bakaluba Mukasa wuyo Reverend naye olwaleero lwa Nuupu then abantu bangi ba professors abamu abeeberera mu ofisi gaabwe abatamanyi abantu gye balowooza mu bitundu byabwe n'abalabye babaleeta ku TVs ez'amaanyi zetulina mu ggwanga bakole analysis nti ebiseera bya Nuupu by'omu maaso biri ludda wa abasinga obungi mwana wato bagamba nti ebiseera bya Nuupu si bitangaavu nti abo bafunye ebifo byabwe just bagenda kwerira ssente zaabwe tibagenda kufa ku bantu era ekisanja ekijja nabo bajja kuddamu babaswiipinga babakube ekisooka omuntu yenna agamba nti Nuupu n'ekisooka tuleke kukozesa ekigambo kino nti gwabadde muyamba
ndemugamba nti nuupu gwabadde muyaga oba munyoma n'okugivuma guno si muyaga byabadde birowoozo y'abantu n'okumanya kw'abantu kituufu nnyo si muyaga bwe gubeera omuyaga guyitawo buyisi ne gugenda ne bigwa kyebategeeza mbalayira guno si muyaga birowoozo by'abantu kumanya kw'abantu nga kwotadde n'obunyiivu n'okubonaabona kwe bazze nga babeeramu so guno si muyaga n'akatono ekyokubiri ekirimu egumba abantu banupumuulira abantu engeri gye babakolako analysis n'okusingira ddala mwe abafunye kaadi za nuupu ne muwangula muli bangi timulyamu olukwe pulinsipo waffe Kyagulanyi kiki ekyentegeeza bwe munaaba nga temukoledde bantu ekyabalonzesa nga beetamiddwa bali tebalina kye babakolera kataate gwe nawe beerawo nga tolina kyokola banaakukomyawo tebasobola okuzza tulina okubeera ekyokulabirako buli muntu yenna owanupe yawangudde nkusaba kubeera ekyokulabirako era pulinsipo waffe Kyagulanyi abadde akugamba nti beera Kyagulanyi eyo gy'oli watali kyova olaba mwayezze wonna mu disitulikiti nimwera kyabagamba nti aweesiri mubeerewo mubeere mu bantu ebirowoozo by'abantu bye muba mutambulirako ebyo bagala okubakolera mufube nnyo mubikole kubanga bangi mugenze mu bifo by'obuvunaanyizibwa muleke kwerabira gye muvudde kituufu nnyo kubanga bwe muneerabira definitely tugenda kubasuula nga tukozesa abalala abanuupu timulowooza timwe banuupu mweka n'abalala gye bali tulina bangi naye ku mulundi guno tufuluntinzemwe tuleesemwe geka kutanda kubanga nze ekyemanyi eno regimu egenda kubatambulirako era ab'emitima emitono bagenda kugulibwa nze nkimanyi manyi regimu eno enkola gyekolamu eyinza okugenda nebwaka yero envelope sina yero envelope yokka wandisanga abamu kubanga engeri gye mweze buli wamu ojja kusanga nga abali mu bukulembeze banyonyoza omuntu gwe bakola naye kubanga abali mu bukulembeze kibanguyira nnyo okukolagana n'omuntu alina abantu abangi kino nkyogera kubanga nkimanyi tutagenderere bwe mubeera n'emitima emimpi regimu egenda kuba compromising egenda kubagula nejjukira nti yagulako Betty Kamya jjukira yagulako Kiyingi jjukira yagulako ba Otobaani bino njogera nkozesa ekigambo ky'okugula nendowooza ekyo kankireke ya compromisinga to compromise. How do we call it in Uganda? To compromise. Kugamba kukugulirira ekyokugulira bayinza kukiraba bubi ngamba balabe enjogerako ayinza kungamba nti byaluga babangula sente mwaka naye ekyengezako kutegeeza regimu eno bwekusikiriza n'ogiyingiramu ebibyo oba owedde mu byobufuzi ekyokulabirako kirungi baabo Betty Kamya where is she Kiyingi ngagamba nti ndi wadipi nzenge where is she the list is endless so bino ebyenjogera bebayigirizenga beera n'omugongo ogwo gw'ebyobufuzi yimirira beera n'akasente akatono naye nga Yesu akamanyi mubeere contented neke mulina akatono ako yes ffe nga weetuli twavayo nga temutulaba I'm not rich though I'm not poor naye nga twalekawo ebingi netugenda ku bitono naye nga ebitono ebyo byebisobola kununula eggwanga lino bw'obeera mu bingi in fact ndina omuwandiisi mubamu beesinga okwagala bamuyitanga Kalimugogo abamu bamuyitako Emigogo omuwandiisi oyo yabeeranga ewaffe mu Kigezi mutabo bwe yabuwandiika dda mu 70s
yawandiika butabo bungi, yawandiika akamu bakayita pilgrimage to nowhere, n'awandiika n'akalala nti your bed is bigger than mine. Nakyo nasinga okusoma ka your bed is bigger than mine. Nga bategeeza kya ng'atege bw'oba tokasomye totegeere kye yali ategeeza. Yali ayogera ku bintu by'oku nsi ng'agamba nti ebintu by'oku nsi bino ensi eno tugiyitamu buyisi. Yali ayogera ku corruption nti nubwo naaba n'ozimba ennyumba 100 ogenda kusula mu nyumba emu. Mu nyumba emu eyo gy'osulamu nubwo naabeera nnene ng'efaanana etya era ojja kusula mu kisenge kimu. Mu kisenge kimu ekyo ky'onaasulamu nubwo kinaabeera kinene kyangeri ki ojja kusula sayidi emu. Mu sayidi emu eyo nubwo naasula ku buliri obwenkanawa era ojja kusula sayidi emu. So ng'agezaako okukulaga nti ebyensi eno bw'obyemaliramu, ekisooka n'eggulu likusubwa, ekyokubiri ofuuka kirala mu byobufuzi oba tokyalimu. Bw'onaabeera mu mululu gw'okubba esente za gavumenti, abantu ojja kubibba naye ng'obibbira bwereere, eno nsi tugiyitamu bwisi. Kituufu nnyo. In fact kifaanaganako n'obukulembeze. Nubwo naalemerwa otyo mu bukulembeze, ensawo eno ojja kubuvaamu, eggwanga olireko obukulembeze obubuleke. Nakyo kikwatayo. Abamu weewaawo mubutuukamu nimutalowooza tewaliwo enkya. Enkya ejja kubeerawo naye ng'ekuddugalidde. N'olemwa kulowooza ku baana bo, n'olemwa kulowooza ekitundu ky'ovaamu, n'olemwa kulowooza ku eggwanga ly'ofuga. Abasinga obungi abamu baagala nnyo nge baba bavuddeko mu bukulembeze n'ensi bagende nayo. Ekyo kya mutawaana ebyo bitera kubeera mu Buwarabu. Saddaamu n'alemera mu bukulembeze ne bamukuba n'agenda n'ensi. Gaddafi n'alema ne bamukuba n'agenda n'ensi. Ebiriyo bwebityo ffe bye twewala. Tetulina kubeera mu nsi. So abatuuliriza tubeeremu nako obuntu kintu kikulu nnyo, naye bw'ova mu buntu oba ofuuse ekirala, enkola yo ebeera ya kirala nga si ya buntu. Kyova olaba abakulembeze abamu ye afa ku bukulembeze bwe, oba akuse oba ase bameka kasita abeera mu ntebe tafaayo ne tabafaako, tafa ku musaayi, oba mufudde bameka. So ekintu ekyo tulina kukigenderera abantu abanene n'okusingira ddala bannabyabufuzi. Tumanye nti waliwo enkya. Enkya kye kisinga obukulu. Ojja kubeera awaka. In fact ekintu ekisinga obukulu kati mulaba engeri gye mubonyaabonyeza abantu bano n'abalala aba opposition abalala. Kati mwe abantu kubanga kino nkireeta naawulidde minisita omu ng'agamba banange munkubye akalulu nzize eri gye muli naye timumboora ndi munnammwe. Kati gye mirango gy'otandise okukuba abantu bakkiriza singa kakutanda n'oba nga wabakola ebibi nawe ne weetaba mu kubuza abantu nga kati abantu bwe babeerawo ne babula. Olowooza mu society bagenda kutwala mu ngeri ki? Banakusinkana mu ngeri ki? Kubanga baminisita bangi mbalabye nga bakkiriza nti kituufu okutukuba. Mutukubye n'alabye omu ng'agamba, saagala kumwogera erinnya, n'agamba nti ekyemutukubidde nze kitegedde, banange twogere amazima, tuluddewo nnyo. Wemawokota nze simanyi naye nze ng'olaba nga buli bw'ova mu bukulembeze otandika kulowooza bulala immediately. kati olaba ensi egenda. Kyengezaako kubagamba nti there is tomorrow. Kati olaba abo bwe babakubidde batandise kwogera banange tuluddewo. Naye the fundamental question ejja kusigalawo ng'egamba ng'okyalya wali obadde tokiraba nti muluddewo, bw'akibadde togamba mukamaawo. Kyova olaba nze ngamba pulezidenti aleme kwebuuza lwaki bakubye bano baminisitaazi be. Badde bakuba ye. Babadde bakuba gwe.
indirectly. You can call it indirectly, Over but for directly. me, I am seeing it as a direct attack Yeah. to the president. Direct attack here. So, mwe mwena abali mu bukulembeze mwigire kuba namwe katabatandise kwogera amazima. Naye ate kya mutawaana gujja kubeera omuzo gwa mutawaana nga omuntu yenna tumulowooleza okwogera amazima ng'avudde mu bukulembeze bw'alimu. Ukitegedde nti Abaganda balina olugero nti omuganda bw'aba ali atayogera kitegeeza ebintu bingi, si kulya kuuka kwe bagamba. Oyinza omutuza emmere. Oyinza kuba nga bategeeza bw'oba oli mu bukulembeze abasinga obungi teboogera mazima. Agiwadde omuliro kyeboogera. Naye ate kibayigirize bannaamwe abakubiddwa biibino bye boogera tuluddeewo nnyo. Abasinga obungi batuma ababaka baffe bagamba nti timukyusa constitution, timugikwatako mu biseera byatugikwatako ebago waliwa mu biseera byatugikwatako bonna abo babatuma nti timugikwatako. Ne batuuka mu palamenti ne bawuliza ebya mukama waabwe Mr. Museveni ne bagamba nti bangambye mugikwateko nga balimba. Kati abasinga obungi kye babakubidde abamu Kuba bagikwatako. kubanga mwagikwatako ne muleka oli afuge empaka. Kati bakuba bano. Kati banagikwatako. Kati kye babalanga kyova mbagamba nti buli kafu konna we musobola mukeere mubajewo. Kubanga abantu ba NRM be baleetera president oluusi okumugamba nti tukyali naawe, okumuwa mampaati. tukyali naawe kubanga tuwangudde. So ge munamulaganga mu ngeri efaanaganako bwetyo abantu bangi bajja kuyiga nga bwe bayize. Kati mukube bali mubeere tulabaana n'amuwa mampaati ag'okugamba nti ngemere mu bukulembeze. Kati olaba pulezidenti n'agamba nti abavubuka balonzeyo. Nange nakyewunyiza munnange. Abaawa waligambye nti abeewaffe abavubuka balonze nze mwe bwakiti mwandonze. Eyo yali badde valid question. Yes. So ebyo tubabuulira munange tufe abamu emyaka gye tulina tulabye bingi, tulabye jjo tulaba olwaleero ate tugezaako n'okubalengeza ekiriwo enkya. You are flashing their head. Ekiriwo enkya. Okay. Abantu baffe bano tebanditukoyeza, balebye bintu bingi. Mulaba abantu abawagira nga Amini bali ludda wa? Mulaba abantu abawagira Obote bali ludda wa? Mulaba abantu abawagira Okero bali ludda wa? N'okusingira ddala bino ebyenjogera njolekeza abantu beewaffe ffe abali mu bukulembeze. Bannaffe abali mu bukulembeze be twakuba bali ludda wa? Bali ludda wa? Kati mulyoke muleeta mampaati kuba nammwe, mulyoke mubakoleko bikolobero. Enkeera mugenda kwogera ki? Enkeera mugenda kusanyuka nga bino bye mukola bannammwe nga babibakoze. Olwaleero omumawu bwa yesimbawo abantu bangi bamulaba ng'omukyoli ne bajjukira biri bye bakola nga bali mu bukulembeze. Obusungu bwonna ne weewawo DPA eweddewo. Si DPA yokka n'ebibiina byonna kumpi ebiwakanya gavumenti eno kumpi byonna biringa ebiweddewo. Tusigaziza nuupu. Era mbagamba nti omukulembeze waffe bw'amala kuva mu buwambe ekye bamusibidde, weewawo bo bali bagamba nti tebamusibye nti ali wuwe waka, azifu ffe tulina kye tumanyi. Bw'anaaba amaze kuvaayo ekyemanyi agenda kutambula eggwanga, weewawo bajja kubagamba naye okubeebaza n'okukonsolidatinga obuwanguzi bwafunye. Buli mukulembeze yena alina kunyweza ekyafunye alyoka aveewo. In fact ekintu ekya Central Region wewagenda okuva amatabi garande mu ggwanga lyonna. Wakyalinawo kisize bagamba juzi nti Omukeeruga yatugambye nti no Buganda yazuukuse. Kati okimanyi nti efuuse eŋŋombe eri ensi nti kati twazuukuse Buganda yonna no. Kati wulira Buganda yamaze okuzuukuka
nebusogezi okuse mukubya bwa tunaddawa ekitege sigamba nti awo Kyagulanyi yawangudde kyovula wanjogera bitono kubanga tugenda mu kooti naawe walala mulabe ekyabaddeyo. Ndina mukwano gwange wa FDC ava mu kitundu ky'Ekabaale alina muwalaawe yabadde anyumya naye ku simu. Muwalaawe gwe namufunye n'ambulira byabugaba banyitiwamu newaffe yagiyo obululu nebabadde babusuula busuusi mbagano okubala. Taata we mumanyi wa FDC nnyo ng'amugamba nti munange yesi ndi wa FDC naye oyo mwana oyo neno yafunyeyo obululu n'asinga n'owange owulira. Nze nve Ekabaale weewaawo ndi mwogezi wa Kyagulanyi. Let me try to be honest. Nze waffe mu nsozi ku polling station yewaffe naali sisuubira kubanga manyi enkola manye engeri gye bakoramu gye bakubamu akalulu ku polling station eyo mu nsozi eyo naali sisobola kukkiriza nti Kyagulanyi awayinza kujjawo akalulu. nemwe naffe yabufunye sida kubufuna kwokka ng'alinako ba polling agents babiri. So nze nawulira muli nga ndina essanyu eritagambika. Nakubye ne bambuulira abaana abavubuka nti babaddewo babiri ku polling station. Nafuna essanyu eritagambika. Omuluka gwaffe baali bagusazeemu polling station 3. Ne bangamba nti ate gwe wano leka kugamba nti yafunyeeko obululu wano naye ateera emabega kumpi n'essabo y'e Rwanda nti nayo ate bo basinze wano nga kikutegeeza nti Kyagulanyi mu ggwanga lyonna yabadde atuuseeyo naye nga Ekabaale yayita buyisi mu tawuni. But again some 80 oba 70 kilometers from the town egyatagenda nga bawulira bulizi nayo some polling stations alinawo ba agents. Kyovara mbakuutira kati ng'aba bali eyo bwe banatandika okukima DRA forms weewaawo waliwo engeri principal gye yali abagambye nti muziteekeyo. Nze saaliyagadde mweralikirire ku bujulizi timweralikirira kubanga nze mwenye bujulizi buli overwhelming bwe buli bungi nekimuleetedde okumusiba nebivudde mu kooti. Ekooti zawano mumanyi nga bwe ziri era za muntu omu ziri z'omuntu omu naye ekooti zawano ziringa nga bwolaba essaawa enfu bwefa ssaawa 6 weefiiridde enkeera ejja kuba ndamu kati kooti zaffe bweto bwe zibeera. So ketusigaziza katulabe kye banaasalamu ku Mande awo bwe tujja kuva tugenderaawo. Baagala nnyo mubeere ku mukutu gwaffe. Bannayuganda tuyanza tweyanzeege omukulu Byalugaba mu bukosefu obw'amaanyi bwe tusobodde ku lunaku olwaliro munanga tasobola kutuula for more than 50 minutes nti akaseera kaabatuwadde kaba keeko. Twabasabye dda abannaffe mu subscribing ku mukutu gaffe The Flashlight Channel Uganda ku Facebook mutusange kwe tuli ku YouTube mu subscribing ku Instagram wonna musigale wamu naffe. Mikwano gyaffe bonna bali mu mashini twebazanyi Babablan Kabanda Hood wamu ne bannaffe mwina ababeera ku ekyo. Olwaleero tubasaba mujja kyemulabye nti tekibagendedde bulungi mu production. Ekyo nja kyogera kwa kati tebikyaswaza. Microphone sina machine zaffe zaguddemu ennabe ne baziyazika simanyi oba babbi nange simanyi kuba bazitutte n'ebirala gwe bifaananagana bwe bityo naye ng'omukama emubezi waffe tujja kudda tuteeze system yaffe musigale ku mukutu The Flashlight Channel tujja kwongerezaawo ng'omukama atwadde obulamu ate nga yatuzeemu okulaba mu Byalugaba kyesijja beera mwenna abalina n'abaza mu Byalugaba mwebale nnyo watuuse ku first phase ey'esooka mu ddwaliro akamwenyumwenye kimumala bumukaka akatono eyo phase esooka agenze for treatment zino okweza mirundi 3 mwena abatukwatiddeko mwebale nnyo mwebalire ddala tukyabeebaza musigale ku mukutu mwebale kumuyambako
mwebale kuyamba kuffe mwebale kuyamba eggwanga musigale nga muli bakakkamu paka nga principal Kyagulanyi nga mumulire kye kimuvamu mu kamwa ke then nammwe munatandikira omukama ge mubezi waffe mubere bulungi mweraba